it's the truth. Yeah. Today, oba unaona sawa zonazo tulabira concluded the Recho Rey ye story je concluded ni manager we Apple oba muyite Sepija Arnold abadde abasinga gwamanyinga Apple. Yes, part in the ways later day bichi bintu byabadde bingi. They started in 2017. Nibagezako okuzimba ekintu kyabwe from 2017 eka right now 2020 tebalise kyekimu part in the ways nga mu 2017 bali bonna nga apa chali ku university nafuna Recho Rey mu 2017 nasoma nga bwamubererawo bikiruki but towards the end of last year, that's in December, yes, Recho Rey bafuna Mugaga gwe mumanyinga sakana nyini Victoria Club wano ekireka. Yes, n'abagattako nayagala abakolera kasembe ne bakola agreement. From then ebintu tebyaddamu kutereera till today we part in the ways. Naye nayogeddeko n'omukulu Apple oba Sepija Ronald abadde akolanga manager we. You notice gye mulabaawo yeeyo nga Recho Rey agitadde ku page ye amulaga nti no, please nze ne Apple tukitadde so kati ndowooza Saka yagenda okubanga manager we. Since tuli ku the truth, Recho Rey manager Saka yamu pangisiza nyumba enamugongawo ku apartments wabadde asula naye engambo zigamba nti Saka wagira n'ayitayo n'asunsula nti birabika bimwe byamuviriddeko okutandika ogira Sepija Arnold oba gumanyinga Apple yagamba Recho Rey abadde takyamuwuliriza abadde tebakyakwatagana wamugamba akola kino takikola gundi naye bino nabitandise nga Saka manager wa Victoria Club aze ku board mukujja ku board bino bena nebitandika okubeerawo okwefuula kudde eno volongoto bikibiki naye nina manager Apple ng'ayogera yagamba zona accounts from YouTube, Instagram, Facebook zona zabadde handling yazikute nazimudiza n'enyimba zabadde nazo mu studio yamuwadde password z'aba producers tana kimu kyageze nakyo tana kimu kyagenda kumujjako aziye Apple. Muwulirize manager Apple nga bw'ayogera but kyenasinza okutinga byonna yagambye tagenda crashinga kugwa mu mbinga za Emma Carlos we bapanikinga nga bawukanye ne Khalifa aganaga natandika okusayininga buli kyasanze faji biki yagambye agenda kutekinga his time we netuka agera omanyi yasoma bya networking already ate abadde ayina ne ka side business kada akola mu ebyo bintu yagambye let him grow his professional gye yasoma nga bwatunulira closely muyimbi kigwagenda okuddamu okusayininga. Wuliriza manager Apple oba Sepija Arnold abadde manager wa Recho Rey. Ye Recho Rey katumusabire emikisa tulabe oba ono omwana engeri gy'abadde ayiribamu since 2017 to date nga Saka ano omanyi sente tezigula buli kimu, sente esobola okulimba. The truth kutuweera daily. Everything is just getting more complicated. Yeah, now we no longer communicate. This is a bad data. Mbadde mina projects ndala mpya zeminazi bademu gundi munteekateeka. Nyimba zirina try kukola studio zenjawulo zirina ennyimba nyingi. Naye kati ebyera era obeera ina birekera muyimbi kozi era kati obitwalebwa era bimulekera ne pages zen zonna nabimulekera ne muwa password n'empiri logging out nemugamba bikyusa aba ayagala buli kimu namulekera wakitinze machuwa yamani olinayo mumbi opera kugenda kuleeta ngenda soka nfumbulemuko mwana ate bana batugamba muno gundi abalala batekamu akasente Saka ate yagira yadde akumama naye yali yakajja ku ttiimu naye era nobuzibubeera bulya naye nga ye yajyaka naye ekintu kyatandika dda 2017 nga kyalina mu kampani era ngulakiwetize kyenkola buli kimu tekinkyalaalikadda naye obuzibu oba bujja kati ngaera naye oba akadda era oba okubakubamu akafanayi n'otegeera kati ye Recho Rey ayagamba kimwa tudde wansi ku meza n'omugamba like kati kiwedde era I couldn't let go if I'm okay with her. It is after seeing that I can't handle her anymore, she can't listen to me, so I just have to let go. But bad apology.
used to listen to little place. So what has happened? Man, sorry, man. Why don't I demo with the bunch? That's why I can't sign independent artist right now. Because maybe I want fame. I want people to sing my name. I want people to see me. I want to go to TV. Then when I'm not so it becomes complicated. Hi, Papa, can you Sorry, man.